Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allah wekitiibwa tumwebaza akyawaniridde entunuusi zaffe okubeera nga zikyakuba. Tumusaba tabaraka wa ta'ala asokusasana ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Indeed yakola omulimu gw'amaanyi okubanga mwana wattu obusiraamu essaawa zino naffe tubwenyumirizaamu tubweyagaliramu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala museko okusasira ebyengera n'emirembe n'abantu b'ennyumba ye n'emikwano gye gyonna na buli musiraamu yenna alaba nti akola ennyo okubeera nga obusiraamu bugenda mu maaso. Tugenda kutandikira ku lesson ey'omunaana. Lesson ey'omunaana. Agamba nti jazim n'agikuwa. Kano akabonero bakayita jazim mu luzungu, watu oyita sukuuni mu luwarabwe bakayita sukuun. Agamba nti is a new sign. Kabonero kaki kapya. The pupil is required to identify this sign in the following exercise. Bagamba nti omwana alina okukakasa nti asobola okuteeba oba asobola okuba nga akutegeeza akabonero kano mu bubonero buno bwonna bwakuwadde wano. Nti ng'omwana agamba nti eno ye sukuuni, eno ye sukuuni, eno sukuuni, eno sukuuni, eno sukuuni, bwotyo. So olina okuyiga okubeera nga akabonero kano oka-identifyinga. To identify means what in Luganda? Nkitegeanisa oba okulondoba ndowooza. Oluganda siri mulungi. Okulondobamu akabonero kano akaki akasukuuni. Mujja kuntegeeza oba ekigambo kinjogedde kifu. Kakati darusu eno ey'omunaana tuyigamu ennyukuta ze tuyita eza qalqala. Tuyigamu ennyukuta ze tuyita eza qalqala. Qalqala simply means kukubagana kw'eddoboozi. Okubagana kw'eddoboozi. Kati nga olaba echo, oyina yogera echo nekola ki? Nekomawo. So that is qalqala. Qalqala. So tuyina ennyukuta 5 eza qalqala. Tuyina ennyukuta 5 eza qalqala. Esooka bagita qaf. Bagita qaf. Qaf eri bweti. Ina 2 dots. Ina ki? Ina 2 dots. Tugiyita qaf. Tugiyita qaf. Ennyukuta ey'okubiri tugiyita ta'u. Ta. Wala masinyaze sina kati kansoke nyongeza ku light eno. Wandaba ebulamu ndabye ddala ng'ekola ki? Ng'ebulamu teri ku sayidi emu, so munansonyiwa. So ennyukuta ey'okubiri tugambye tugiyita ta'u. Tugiyita ta'u. Tugiyita ta'u. Ta'u ennyukuta eya qalqala ey'okubiri. Ennyukuta ey'okusatu tugiyita ba'u. Noza kangiwandiikewo nayo. Tugiyita ba'u. Ennyukuta ey'okuna tugiyita jim. Tugiyita tutya? Jim. Then ennyukuta ey'okutaano gye tuyita dal. Tugiyita dal. Ennyukuta zino qaf, ta'u, ba'u, jim, dal singa zisiŋŋaanibwako akabonero kano aka sukuuni, mu Luwarabu bakosa ka o akatono. Mu Luwarabu bakosa ka o. Mu Qur'ani
basan kosa kala kalinga bekati ngakano rusi kala nga akatumu de wansi rusi so akati kamera yange efudde terezemu okay noza etere bulungi nnyo akati eno qaf bwebako sukuni tugisoma ko bwetuti ko no q h o ngeriko sukuni oba nga yesembayo ku kigambo tugamba ko nga Allah bweyagamba nti qul a'udhu bi rabbil falaq okitegedde then ta'u tugisoma to so kiwanika just okiwanika nga okiwulira si tho wabula to saka ogite tho no Avengers nedda gamba nti to then ba'u tugisoma be ngeriko sukuni obanga yesembayo ku kigambo okitegedde kati nga Allah bweyagamba nti tabbat yada abi lahabin watabbe be okitegedde jimu wako sukuni tugisoma je nisinawe mpandika tugisoma je kanjiwandike wano wakati sinakya kukola tugisoma awo temulabawo okay kanjiwandike wano je ye jimu ye jimu tikauka aro tembuzabuzibwa then nani nterezemu wano dali tugisoma de ngina jiwandika wano de nga Allah yagamba nti qul huwa Allahu ahad de Allahu samad lam yalid wa lam yulad de okitegedde jim tugambi tusoma je ba utusoma be toa utusoma to qafu tusoma ko ziza mu kigambo qutubu jaddi okitegedde nga Allah yagamba ku jimu mu suratul buruj والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وجد تو o je be de bwitutyo butukolachi butusoma enyukuta iza qalqala zinono zigenda kuyamba mu banga mu ekisa kyonna kasito bikola Quran ntegereka so zetaaga okubeera ku tip ya kalimi tibba webere kyange liko skuni obanga yesema ku kigambo however much erike emperezi njebera be nebe liko fatha oba dhamma oba kasra tusoma be kaseba at the end of a word tegerekese barakallahu fikum jazakumullahu khayran fi dunya wal akhir wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.